Ensonga z'ababbi nga tuzitadde ebbali katugende e Bukko. Charles Ogwang kati mugenzi yabadde kawo w'e Bukko ono yakubwa amasasi olunaku olwokutaano agaamujja mu bulamu bw'ensi eno. Kakati nno mu disitulikiti gy'abadde akolera emirimu ey'e Bukko, abakozi wamu n'abakulembeze ba disitulikiti omubadde ba kansala bamukungubagidde era beetoolodde enguudo z'ekibuga ng'akabonero ak'okujjukira emirimu gy'abakoledde. Omugenzi agenda kuziikwa olunaku lwa mukaaga. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukko bataddewo ennaku 5 nnambirira nga za kuwummula ng'akabonero akalaga okungubagira omwagalo w'abangi Charles Ogwang eyattiddwa ng'ennaku z'omwezi 8 ku lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde. Ono yakubiddwa amasasi era nga basazeewo n'okumubbulamu oluguudo ng'akabonero akalaga nti asiimiddwa emirimu gye. Embeera yakazigezege maziga eri abakulembeze nga balaga obutali bumativu era nga n'ebbendera zireebeetera wakati w'emirongooti okulaga ennyiike eri omwagalo w'abangi Charles Ogwang eyattiddwa. We are really very sad for our cow who died. We are really mourning today. Badila alifanya hiyo kitendo, anafaa kabisa kuua kabisa. Kini wafuatilia kabisa, wasiachilie hapo, kwa sababu itakuwa kama ni mienendo inaendelea. Bataddewo okusaba ku kitebe kikulu ekya disitulikiti. Bano omugenzi Charles Ogwang bamwogeddeko ng'omuntu abadde ow'enkizo mu kugatta abantu mu disitulikiti wamu n'okukola naddala ku pulojekiti eza gavumenti ezitali zimu mu bbanga ly'abadde yakamala mu yafiisi ery'emyezi 6. There were a number of chaos in the district, but when Ogwang came, a number of them were able to be sorted. Like we had some facilities that had taken back money to the National Treasury for about 4 times, but this time Cow Ogwang was able to save the same money. It is during his period that, or the time that he was with us here, that many of the developments have been done in Bukko. Examples that were given, we have construction rehabilitation of some of the primary schools in the district. To have lost my dear friend, my mentor, he has put for us tools of government, like the Local Government Act, Constitution of this country, handbooks. Those are issues and other issues he has done to this place of Bukko. Abalala omwogenzi bamwogeddeko nga badde omusomesa waabwe era mukwano gw'abangi. Chibutegei Merisa ono nga yesekamu wa disitulikiti y'e Bukko agamba nti ennaku eziteereddwawo ez'okukungubaga bakikoze okwagala okulaga omukwano era nga bagenda kuba bawummudde okusobola okulaga obumu. We are here mourning our cow who has been with us, my father. God of heaven, I pray, Lord, that justice will prevail over this matter. You have read in social media how the days happened. It was so sad for us. Somewhere in Kampala, and we remain with open hands. The council yesterday came up with some of the resolutions, and one of them was to actually have something that would be a legacy, or it will be something that will be a memory to us, to remember Mr. Ogwang as who has been our cow, and one of it is to have the road. Charles Ogwang yayingira mu disitulikiti y'e Bukko okukwasibwa enkasi mu Desemba omwaka 2021 ng'adda mu bigere bya Bala Swaibo era ng'ono yakubwa gye buvuddeko amasasi agaamujja bulamu bw'ensi eno. Byamakumbi Emmanuel, Salt TV, Omunnyo.